Ekisaakaate kya maama n'abagereka eky'omwaka 2023 kitutte ennaku 16 ng'era olunaku olwaleero Kattikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga bw'atyo akiggaddewo. Bw'abadde akiggalawo ategeezezza nga omwana ow'obulenzi bw'asuuliddwa ennyo wabula atasabye abazadde okudde n'enkolagana wakati waabwe n'abaana okwongera okubategeera n'okumanya ebyo ebibasoza kibayambeko okukula nga bagonjofu. Ekisaakaate kya maama Sylvia n'agenda naba eky'omwaka 2023 ekimaze ennaku 16 nga kiyindira ku ssomero school wali e Kabembe mu Kyaggwe. Olwaleero kiggaddwawo n'omulamwa eri abazadde okulaba ng'empisa eziteekeddwa mu basaakaate zitwalibwa mu maaso. Babayambeko ebirabo bibazitoweredde maama toyanziza nnyo toyanzeegeza engalo ezo ez'amaanyi. Wabadde ayogerako eri ekisaakaate Kattikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga akalatidde abazadde okuteekangawo enkolagana wakati waabwe n'abaana baabwe kibasobozese okumanya okusoomooza abaana bano kwe bayitamu nga bali awaka. Njagala okukkaatiriza omugaso gw'omukwano ate n'empuliziganya wakati w'omuzadde n'omwana. Omuzadde okuwa omwana ebyetaago si kye kyokka ekiraga omukwano. Tusaana okufuna obudde ne tutuula n'abaana ne tubabuulira ne batubuulira ebibali ku mutima. Kattikiro era agamba nti ennaku zino omwana omulenzi asuuliddwa nnyo nga kino kye kiseera okulaba nga naye afiibwako olwo kisobozese obuntu bulamu okweyongera mu bannansi ab'emyaka emito egitunuuliddwa ng'eggwanga ery'enkya. Ababaka ba Paalamenti n'abakungu abalala okuva mu kitundu kino boogedde bwe bati ku nteekateeka eno. Ate ffe ng'abamukono no tuli basiimu ddala okuddira enteekateeka eno ne bagireeta wansi eno ewaffe n'abantu baffe abeeno ne bafuna ekyokulabirako nti abaana babateekateekera ddala okuva nga bakyali bato naddala ku nsonga z'obuntu bulamu. Omuntu yenna ng'alina obuntu bulamu tasobola kulyazaamaanya munne. Tusaba ekisaakaate waakiri kibeerewo emirundi 2 oba 3 mu mwaka. Ekyokubiri, waliwo abantu abatafuna mukisa nga bakulu naye nga tebafuna mukisa gubuulirirwa naddala ensonga ezibeera mu kisaakaate. Bw'oba waliwo omukisa nga basobola okututeerawo ekisaakaate eky'abantu abakulu. Era twasanyuka nnyo maama n'abagereka bwe yasalawo nti ekisaakaate kigenda kuba mu ssaza Ssaabasajja Kabaka ery'Ekyaggwe. Era ng'emanyi ssaza yaffe ery'Ekyaggwe lirina engabo ekulembedde amasaza gonna mukola obulungi emirimu gye twakamawo okuwangula. Bikusakiddwa Eric Yiga, Crossroads TV, Omunyo. 1-0